Okay, nkwaniriza ku Showaman TV wale kubera ngo kyali yonogena maso n'okubanga otugoberera tweyanziza nnyo tweyanzege era kituzaamu nnyo amaanyi kubanga olaba amaanyi mwagazizza mu Big Guy. All of us ku Showaman TV, this channel is all about sports and celebrity gossip. What we do with the celebrity gossip and of course the sports. Katino I don't know why I'm so happy today, but I'm so happy because of Big Guy. By the way, you guys, Uganda can make something big and can make something small. Omuntu basobola mufuro wa manye nyenyenyenyenyo ate basobola mufurero omutinya nyenyenyenyo kwegamba social media is taking us astray banange speeding akali waguru nnyo ka social media kwe kaddukira Bigayi omu ku bayimbi ababadde basinga okubeera nga bavumwanga abaana ba pipa wanga bamuwemula okufa obufinga bamuvuma nga buli wateekayo ekintu bavuma musajja atunga ate obuyimba ne bavuma olwokuba yali yagamba nti munange musajja wa National Resistance Movement wansi wa Muzeeyi President Yoweri Kaguta Museveni naye emabegaawo Big Guy alina engeri gye yagenda mu bajjajja n'atandika okubeera nga aloga mu magezi awo kwakiyite ki kwazi ndowoozamuko nti yaloga bulozi kubanga Big Guy ffenna gwe tumanyi obulungi Starboss omuyimbi wa Indicator omuyimbi yakuba obuyimba nga Indicator zisula Indicator ezo y'omu ku bayimbi abaazi kuba nfaamu emabegaawo oyimba zaabu kubaawo naye bana Uganda nga mumukyaye nga mumukuba obucupa buli walinya ku stage mumukuba obucupa musajja watunga temumukiriza kwetaaya naye munnange wetwogerere essaawa zino zennyini Big Guy kakati y'omu ku bayimbi abasinga trending essaawa zino naye abaffe twebuuza akikoza atya kubanga abantu bennyini abaamuvumanga nga bamulangira obutamanya kuyimba nga bamulangira okubeera musajja wa Museveni ate era be bantu bennyini essaawa zino abali mu kumusuutasuuta meanwhile amawulire galiwo galaga nti already kakati Big Guy is preparing to organize a concert at Lugogo Cricket Oval. Bafanizi bamusaba mugamba Muzeeyi tekayo concert lockdown wegwera bweti wawo concert fetu kuyirewo omubiri binono byonna bizirwaki nti Big Guy yavayo n'alangirira n'agamba nti kati ayagala kwegatta ku Bobi Wine n'agamba nti ye NRM agikoye oluvannyuma lw'okubeera nga yali agibanja ensimbi eziwererako ddala nga baganya okubeera nga bazimuwa so okulangirira n'agamba nti ayagala kwegatta ku Bobi Wine kyokka ekyo kimaze okumuzza waggulu era nabwatu n'addamu n'akuba ne hiti kakati era kakati wetwogerera bw'onoonya abayimbi abasinga trending essaawa zino ku social media Big Guy is one of them just kulangira n'agamba nti NRM ngikoye kati ndi ku side ya Bobi Wine tanaba kugira ddala official ku kima kadi na yes so far the hype is so high actually mbale ndabako mu comments ezimuwane za Big Guy abantu nga bakomentinga ku posts ze bamugamba nti bannange fete tukubanga kona obucupa twali tubukanyugira badijja abali bakubenyi ujaguzo yuojinika abanyo naye fani omu ya komenti nze n'agamba ati Big Guy bannange mukwano ffe tusonyiyire ddala we did mean to pelt you bottles for bucupa twali tubukuba bano badijja abaali bakuba ennyimba embi kyokka musajja watu Big Guy buli yalinnyanga ku stage nga mumukuba obucupa ng'avaayo akaaba ng'akaaba agamba nze newe munankuba ndi musajja w'NRM nze kuva dda nga ndi w'NRM era kwenfiira naye munnaye Big Guy okuva lwe yalangira nti munnaye kati musajja ebyobufuzi alabikanga eyabiko wali ku side ya Bobi Wine kati essaawa zino yalina hype twabadde tukyali awo mu kiro ekikeseza olunaku olw'olwaleero Nessim Pan Production ffenna tumumanyi bulungi Nessim y'omu ku basajja ba producer abasinga okuweebwa respect mu Uganda. Nessim akoze abayimbi bangi nnyo ng'abakolera mega hits kati nga Rema Namakula ennyimba ezisinga obungi zonna Nessim yabadde azikola abayimbi bangi nnyo besinza na kubeera nga mmenya abayimbi bangi kumpi buli muyimbi ali wano e Kampala ng'alina ku hit Nessim Pan Production yamukubidde ku luyimba kati tubadde tukyali awo Nessim ne Nisenre ne batuula wansi ne bakola akatambi nga bagamba Nisenre tumumanyi bulungi y'omu ku bayimbi abasinga okuwandiika obulungi ba good songwriters ate nga ne baba akutte mu luyimba n'alweyimbira nga ye era akikuba ne kikwata tubadde tukyali awo Nessim Pan Production ne Nesenre ne batuula wansi ne bakola akatambi ka ddakiika kumpi 2 nga balangirira mu lwatu nti Nessim takubangako ku bigoma era Nessim takubangako luyimba lwonna nti era Nisenre naye tawandiikanga ku luyimba lwonna nti bino byonna bye mulaba Nessim byabadde akola n'ennyimba Nisenre z'abadde awandiika nti byonna Big Guy yabadde abikola akatambi ako weekaleera ngenda kakuzannyira wano Nessim ng'ayogera ne Nisenre ng'ayogera nga bagamba nti bo Nessim gagamba nti yetakubangako ku luyimba lwonna production work n'okubimanstalinga era Big Guy yabikola Nisenre ng'agamba nti yetawandikanga ku hit song yonna era Big Guy yabadde ng'aziwandiika n'aziyisa mu Nisenre man
social media ewooma ka speed keeko gwe Big Eye kati bwe twogere essaawa zino sebo akutte wansi ne waggulu n'essimu yagenze sikubanga ku ngoma era Big Eye byonna yabadde ng'abikola mu bali nze nga Justin tunuzaayo face naye ng'okumansalinga n'okkuba zisineya ne bass Big Eye yabadde abikola ne Nisenwe n'aganze siwandiikangako ennyimba zonna Nisenwe yabadde ne Big Eye yabadde aziwanika naga actually n'ennyimba za Chosen Beck ezo zemuwulira bankuza ne Alibani ne bankuza byabangi ndowooza ne byabangi bankuza ne byabangi yagaye nti sinze naziwandiika Big Eye yaziwandiika ekiri e Kampala okimanyi gwe ngenda kuwa akatambi kano naawe okeerabireko nga Nisenwe akonfesinga wamu ne Simpan Production nga bagamba nti tebakolangako kintu kyonna era production waka n'okuwandiika byonna bya Big Eye naye abaffe twebuuza ekibuzo kisigala kigamba Big Eye ateekeyo concert y'erugogo muri ready mugenda kumuwagira kubanga essaawa zino we twogerera kye kintu kyalowoozaako era agamba lockdown weggwera endongeddemu ekwaje Big Eye agenda kubeera ng'ate munnange ateekayo concert y'erugogo naye abaffe gwe atugoberera ku Shiwaman TV okkiriza Big Eye ayiweyo concert atuyiwemu ekivulu ke kaseera oba agira alindako omuyinza omusudiiza obwereera awo ekintu ne kimuyiikakaawo ninze kulaba mu comments zammwe ne likes bere ng'ate manya ki ekigenda maaso but of course kankuteera akatambi kano aka Big Eye aka Nisenwe ne Simpan Production olabe ate mpozi nga bwe basobola okubeera nga baconfensinga. We are out for now. Don't forget to subscribe and of course clicking on the bell. Basebo ne banyabo bampita Nisenwe ndi wano ne Simpan Production tuze kubeetondera ebbanga lyonna lye tubadde tubalimbalimba ennyimba zonna ze mbadde mmanyi nti nno nze nziwandiika n'endala nga mulowooza nti Nesimu yabeera aziproducinga zonna kuva lwatandika kariya zaffe okusookera ddala n'enjongera okwetondera abantu n'okubalimbalimba wabawo omuntu aba behind these songs sinze era nange kennyini siwandikanga na kulima na lumu kukyangambaawo ennyimba zonna ze mbadde muwulira Big Eye yabadde aziwandiika era neza Nesimu era Big Eye yabadde aziproducinga era mulimu n'ezinyimba ezimu ze bampeereza obwera okuzima staringa so njagala obategeeza bannaye mbalimbidde ebbanga mbadde nsaba kisonyiwo Big Eye yabadde amixing ennyimba zino era nange siwandikanga kulima na lumu Big Eye ennyimba zonna yaziwandiika naye nga tuziba ne tuzerimbikamu ne twefuula nti zaffe era twongera okusaba ekisonyiwo buli omu yenna gy'ali twetondera naffe tetwayagala kubeera bwe tuti Big Eye y'omuntu yekka tubeereddewo kyetuli era oye sita wa Uganda era tumwebaza nnyo y'omu ku baproducer bakyasinze mu Uganda era essaawa eno y'emu ku bayimbi abaliko era nga yalina n'oluyimba olwa zimu ku mpya zetwakakola era zonna mundaawe alubamu ya Shiba ennyimba ezimu zonna yabadde aziproducinga tusiima nnyo muganda waffe okutubeererawo n'obutatukyambuwa naye nga kyekyo muganda wange banne tubeetondedde nnyo tubeetondedde ddala.